Daddy Shim. Naye olimba nnyo. Ebbanga lino lyonna n'obeereyo toddangamu kulabika. Kuva luli. Kituufu ononsonyiwa amazima g'ombuze. Naye nga mbuze lwa nsonga lwe ebibadde binsumbuwa ensangi zino. Obaolyawo nga ndabika wentuuse embirinnye ku nfeete. Naye nga nange kibadde nga kinnuma nga mbeereyo n'enkulowoozaako mbeereyo ne mbalowoozaako gwe ne Shiima naye nga ate nnyina obimaliriza bye mbaddeko. Nkugambe wabadde ontiisizza nenga omuntu gwe nayawukana naye nga musanyufu kiki ekigaanye. Nenga bw'oba watuuka eyo ne weekuba oba watuuka eyo n'ogamba oba omwana tokyabwetaaga kwegamba nalina ebibuuzo bingi muto gwange. Naye kirungi nzizeemu n'enkulaba. Kituufu nange mbadde era n'ensonga lwe naddamu okulabako. Olaba Shan mbadde njagala nnyo ndabe ku mwana era bwe mbaddeyo omutima nga gunnuma nga ngamba naye ne ngamba ku luno kansituke ngende nawe ku Shiima ono ne maama we. Ate bwe wankubidde kasimu n'ongamba atusinkane waka ne ngamba mutuufu kangendere ddala mu mbeera yonna nteeka okubalaba bombi. Era kituufu just lwakubanga neera abeera ku ssomero olunaku oze lukyamu Shiima alabikako ku weekends mpozi nga oze kawungeezi nnyo kuba Vani muleta 11:00. Naye ekisinga obukulu mbadde njagala ojja olabeko n'ewaffe olabe ku maama wange olabe wenva. Oba oli awo tuba tetusinkanye mu gardens oba mu makubo ng'osobola okujja wano freely n'okyalanga bw'oyagadde. Ekyo nno kirungi kinkoze bulungi. Nange era ndi musanyufu okuba nti ondeese ewaka kati awo ne bwe tuba tuzzeemu kubulaŋŋana tutya. Omanyi wensibuka. Mba mmanyi wenkujja. Okitegeera. Era kati nange mumye kuba nnina wenkujja. Mpozi n'ekirala lwaki nayagadde ate era nzije twogeremu. Njagala kulaba Shiima oyo era njagala mulageko ne ku bantu bange bamulabeko bannyinaze. Kituufu ekyo. Abanaaba basobose. Kati waliwo gye ngenda okulagirira. Ngenda kusaba kubanga kati Shiima kirabika tetukwatagana mu budde bwakomerawo ku ssomero. Naye nyine ennaku zembeera ku faamu. Mbadde nyinayo ennyumba yange ey'oku faamu. Mbadde njagala tusinkane eyo. Ku nnyumba yo? Ku nnyumba yange. Tusinkane eyo. Tubeeko ne bye twogeramuko ng'abantu nze naawe ne Shiima. N'abantu bange bakulabe. Okitegedde. Ffe mnaite tukirinaako obuzibu. Ffe kasita tuwa appointment ne tumanya ddi lwe tugenda okujja nga twessa mu ddembe. Kati nja kusindika emmotoka ejje bakime. Bapiking ebaleete. Nawo omulenzi abajja kubavuga abaleete ku faamu. Ndowooza oli oke nakyo? Ndi fine. Basi. Ndi very oke nakyo. Naffe tumanye we tuyinza okujja oba oli awo. Kale nkulabyeko kati ndowooza ne bwe ngenda. Tosobola kugenda nga tulabye maama kubanga ensonga lwaki era nakuyise ne mami naye nga njagala omulabe naye akutegeere. Era kati kamala okugenda muyite akubuuzeeko. Awuli okugenda. Ndabe ku mukadde. Ofujjamu okutya. Kaŋŋume. Kamuyite. Kale. Kao. Kale nange. Mama ngane simi okulabako. Wenjo nange sebo. Yenyawo. Tusanyusa okulaba taata. Kale mama. Era dde sebo. Era dde mama. Osibye otya sebo. Mulungi nnyabo. Sibeta n'ennyabo. Mulungi sebo. Kulika amakubo taata. Tugayiseemu. Sebo. Ndiyo mama.
Webale kujja. Nzize. Bulijjo nange nkulindiridde. Yennyabo. Essebo. Kakati nno Daddy Shima ono ye maama wange. Maama ono Daddy Shima. Njagadde mukulage mukwanjulire. Omutegeere bulungi. Oleme kumuyitako ng'omusiŋŋaanyi mu kkubo eyo. Oli butuufu munnange. Omanyi munnaye ebyensi bino si byangu. Omuntu osobola okusisinkana abakoobo nga tobategedde. Kituufu ekyo. Kati kisingako n'otegeera n'omanya nga bukyali. Munnange. Yensonga lwaki munnaye njagadde mukulage muleme kwegwako nga temumanyi. Maama munnaye nange ndi musanyufu okuba nti wanzaalira Shani ono. Iye taata. Eyanfuula omusajja ku nsi. Lwakuba nti ebyaliwo ndowooza kyemmanyi obimanyi. Muyinza okuba mwali mubyogeddeko naye nga kati nzize mami. Munnange nsanyusa okukulaba. Nzize mu mbeera yonna. Iye taata. Ebisigadde byonna tujja kubanga Shani ajja kubanga akubuulira ekinaabanga kiriwo wakati waffe. Kale munnange. Ye maama. Munnange taata. Ye maama. Weebale kujja. Yennyabo. Naye munnange era tobeeranga eyo n'oyitaawo ng'ogenda mpola mpola oti n'ogamba nti tokyameko waka. Era taata. Ye maama. Toyitanga awo kumpimpi n'ojja otuyitako wano. Bweweebuulanga oyise kumpimpi awo ng'ogamba kankyameko eka kuba mbeerawo nnyo ne Shani abeerawo. Ye maama. Era tujja kukwaniriza bulungi ddala. Kale kaakati kambeeko kentegeka ng'era mu lujja nti tewaba kkubo. Ye maama. Kambeeko kembategekera mpola mpola. Maama ne wootategeka yaŋŋambye alyokke. Naade namubuuzizza dda n'aŋŋamba ali fine ajja kulya olulala ng'akomyewo. Mwana ng'omugenyi bamubuuza oleeta buleesi omugenyi n'agira. Maama alyokke. Mpozi n'ekirala wamma. Tojjanga wano nga tonkubidde essimu. Kubanga ate wojja nga toŋŋambye kati bw'osanga nga siriiwo. Era. Ani abaana akusanyukira. Maama asobola okunnyaniriza. Tojjanga nga tonkubidde. Kale munnange. Akati maama. Wangi taata. Munnange olowooza sikulabyeko. Munnange weebale kundabako. Naye era Shani leetayo ku lwendo lw'otuzzi. Taata agende ng'anywedde ku tuzzi. Munnange mu nnyumba temuba kkubo. Era maama kituufu naye ono mundekere. Mwanange. Eyo nga si yennono yaffe. Kituufu maama. Kituufu. Kale bw'oba bw'osazeewo. Ye maama. Kale taata munnange tweyanziza okukulabako. Amiina maama. Nze kati emikisa ngibawadde. Weewaawo maama. Ye taata. Kale nyawo. Ye ssebo. Nyawo. Naye era Faisal. Obutatambulira bwereere. Nkwegayiridde. Tojjanga wano nga tonkubidde essimu. Bambi nkusaba busabe. Ate kati mba ngenda kulaba ani. Kubanga oba olina okuŋŋamba. Kale lwakuba leero ogaanye okunywayo ekyokunywa. Naye mba nina okutegekera. Nja kukinywa olulala. Mba nina okutegekera so oba olina okumbuulira nti ojja. Nenkulindirira. N'obutatomera nazaalawo. Era munnaaye. Mpozi lwakuba kirabika ekyokunywa kirabika kikulumye. Genda oneeteyo kale girasi y'amazzi. Sure. Oleme gamba nti ate nazze nennema n'okunywayo olwendo lw'otuzzi mu nju. Okay. Shani. Wangi maama. Mwana wange. Walonda omulenzi. Walonda omulenzi. Maama totandika kuwaana mwami wange. Biwantuusako ku Daddy Junior bimmala bikyandi wano ku mutima. Tebinaana kutwala bbanga ddene otandise okuwaana Daddy Shima. Ng'omuwaana ku ki? Banna. Totandika. Si mu bubi. Maama nina ennaku yange. Mbale njagala tusigaza ekitiibwa oli maama wange ndi muwalawo.
nina enaku yange ya Daddy Junior. Shani onkutte bubi munnange, kyolowoozezza si kyembadde ntegeeza. Simuwaana nti mu mbeera ya mukwano kumwegwanyiza, nedda. Nkusiimiddeko ng'omwana wange. Mama tonsiimira. Namwesiimira namala, kati gwe gwani okunsiimira? Oli mukoddomi wo tokyerabira. Mwana wange olabika tonsonyiwanga. Shani nakwetondera. Kati olaba nga kino ekya Daddy Junior. Daddy Junior saakigenderera. Naye ensi muno mwetuzunziza yamunsuulako nga sikigenderedde era nze siina kye nnali mmanyi. Naye munnange nakwetondera. Era bwe kuba kukiddamu munnange nsaba onsonyiwe. Ono mbadde nkusiimirako busiimizi nti munnange wafuna omuntu omulungi. Mama, Terezaamu nagambye tonsiimira. Ye bannange, nze mpulira bagamba bannazaala tebatunula mu maaso g'abakoddomi baabwe. Naye gwe obwedde liiso oli ku kazi oli mu kwetegereza mukoddomi wo. Musajja atubedda ne bwe yeemola nga amaaso agabbirira agatunuza eri, ng'alaba omutunudde bw'oti mu mmunye, nga tufunyemu wadde ensonyi. Naye Shani, ebyo tubyerabire. Mwana wange, nsonyiwa tukwatagane. Maama, kyova olaba nga noono mukulaze mangu, si kubanga omutomera. Kati nkitegedde. Omundaze mangu era nkitegedde. Okuva n'olwaleero maama, nsaba tukwatagane nange siribiddamu. Ate olaba n'ekirala, Daddy Junior tetulina we twali tutuuse. Just kyali tutandika butandisi. Tonnejjaako Shani. Maama, ebya Daddy Junior byo twabitegedde, kati noono naye mukulaze bikomaawo. Omulabye mukoddomi wo oli nazaala we biggwe byebyo. Shani, tukwatagane munnange. Maama, nze sikulinaako buzibu. Kubanga n'ekirala mpulaninga kuviira. Ekirungi kasita nkulaze Daddy Shini. Ngenda kuviira weeyagale obeere emirembe gyo oleete abantu bonga w'oyagala. Mwana wange toli nsonyiwa. Kaakati nnyabo omulungi. Buzibu ki obwakutuukako essimu zange nga tukyazikwatazemu? Kiki? Nina omusango gwe nnina nkwetondere. Waliwo embeera yonna eriwo gye tugamba nti waliwo ensonga bwekinabuti. Olaba Nsimbi, ennaku zino ndi stressed. Era mu kyo nsaba ompeemu ebbanga nga lya mwezi. Ninamu engeri ya stress ate ndi bubi. Bbanga lya mwezi? Yes, sir. Ennaku lumu 23 omwezi mulamba. Ye mukwano. Nga mbeerawo ntya. Tomanyi nti gwe mutima gwange. Kaakati duli nga tonnaba kujja mu bulamu bwange nga nange sinnajja mu bubu. Wabeeranga wuli? Nabeerangawo ng'era nkimanyi toliiwo, naye kati w'oli oyagala mbeerewo ntya. Mpozzi ng'okyerabidde weerabizi. Nze naggamba nti oli kitundu ku nze. Okuva lwe twagattagana ne tukwatagana be pa gwe nze gwe. Kati obeera otya awo ng'oŋŋamba nti ndi stressed? Oli stressed ku ki? Ate nzize kati ki ekikubeeza stressed? Mbadde nti wendi kukuwa ssanyu. So n'ekirala mbadde njagala nnyo omuntu bw'abeera stress omubuulirako waliwo akaagaanyeemu ne tuwaŋŋana ku magezi n'enkuwa ku magezi n'ombuulira kikizibu ki ekituuse okubeera nga oli stressed. Kaganzirawo ne neewuunya ngamba omukazi atambulira ku kyama alina kyama ki ekyo kyasirikidde ekimufuula stressed. Mbuulira tusana tusalira wamu amagezi. Nsimbi, bino tojja bisobola. Ate n'oyogera ng'okeneka. Nsimbi, bino tojja bisobola kubanga nange kennyini byannyinga obuzito. Ate era teweerabira nti olina by'osobola ne by'otasobola. Kati gwe ky'oba onkolera ekintu eki nkunnyamba kumpaayo omwezi mulamba. Stress zange zijja kuba zikendedde. Simanyi bw'ofuna maanyi gasirikira kintu ng'ekyo ekiteekeddwa okuba nga kizito
ate nga nze wendi okuŋŋamba kyonna kyoyagala okuŋŋamba n'alinyumiddwa kiwulira wadde sijja kisobola nkiwulireko manye nti ekyo kyo kinnemye naye gwe ekirabo kyange n'ogamba okuwulira mazima kirabo kisibu ki ekiriwo mbuuliraako. Nsimbi nga bwe nkugambye nti bino tojja bisobola. Ki ekituufu tojja kubisobola? Kiki kyesiisobole kyenjagala okuwulira? Bambi ngenda kusaba Nsimbi ondeke oddeyo gy'ova. Sisobola kuleka. Neetaaga kuwummula. Kitegedde mukwano? Naye kirabo onsuubidde okuva wano ngende bugenzi ndabanga tasobola. Ojja kugenda. Ndagawa mulira ku kyakutuuseeko. Kirabo kati omwesunga nnyo. Agenda kujja essaawa yonna. Bwe kyoba omanya leero tetuva wano nga dadiwo tomulabye. Ogenda kumulaba kati oyagala okumulaba essanyu likutta. Era naye ayagala okulaba era essaawa yonna kuba kati ali mu kkubo just lwakuba tannaba kutuuka. Okwoyo okulinda. Naye mami ogamba dadi mwesunga kyokka bulijjo gw'omulabako gamba kumwesunga bulijjo gw'omulabako ng'obuli bwogenda omugamba dadi akutumidde. Kirabika gwe tokyamwesunga. Nange mwesunga naye munaye tulina kugumiikiriza kubanga tasobola tudisappointing era agenda kujja. Kati mami dadi wajja tugendagenda naye kyokka omwana owulira oyagala kugenda naye. Tetugenda kugenda naye, tugenda kuddayo ewaffe naye addeyo ewuwo. Twagala tuddeyo. Kati bulijjo atubuzeeko kati oyagala tugende naye. Tujja kugenda naye olulala naye leero tugenda kuddayo kati twagala tumulabe naye akulabe okitegeera. Mu meeting kubanga atakulabangako. Dadiwo nno buuzo. Otuuse. Meshima. Yoyo. Shima. Mwensanyusa okukulaba. Nanange. Yoyo. Kana kakumalayo. Shima. Banange. Essanyu. Sanyusa okukulaba Shima. Twalina mbadde nabifaanagana. Banange. Nansanyusa okukasanga. Nafe okusanga. Kugambye. Ekibadde wano. Noono waffe. Junior. 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 Bubu. Bubu. Essimu zimutwalira ebirowoozo. Kondishani oli otya? Gyendi. Ogamba otya? Sina buzibu. Nsanyusa okulaba. Nange ndi musanyufu. Naye naawe otulusizaayo nnyo oli. Nduddeyo nnyo. Twazze dda. Kugambye ng'obwedde omuntu omutateredde. Nga yeebuuza ddali tatuuka. Nga nkanya kumugamba ajja. Mu nsonyiwe omanyi ebidduka bino nga womanyi Kampala waffe jaamu abadde mungi. Naye ekikulu kya byonna omuntu bw'alaganyisa n'atuuka kyekisinga obukulu. Era ate nga mbadde nkikakasa tosobola kutuliyo. Nga mbalimbira ki? Kati nno munnange nayagala onsisinkane kufa. Wannagambye nja bigamba nga tusisinkanye maaso ku maaso. Naye omuntu yalemerayo
munnange nagenda naye yansangayo okufa nze nenvaayo ate ye n'agamba mbwasigala ate nali njagala ojje tusinkanaeyo nga taliyo obeerayo n'omuntu waliyo omuntu aye nti ekyo mbadde sikimanyi